mu kiseera nga ssettendekero wa Bugema ateekateeka okujaguza emyaka 75 ng'abangula abantu b'eggwanga, Dr. Masiko Kafeero amyuka ssenkulu wa ssettendekero ya Bugema, abakulembeze abalala okuva ku Bugema Primary ne Bugema Secondary balambuludde bye batuuseeko mu myaka 75. Bugema emanyiddwa nga esomesa abaana ng'eyita mu mikono mu kukola, era toyinza kujja Bugema Secondary School nga tolina nkumbi oba ku vacation. Dr. Masiko ategeezezza nti bali mu nteekateeka ez'ebikujjuko eby'emyaka 75 era byakubeerawo omwezi ogujja nga 25 nga kati bali mu kaweefube wa kunoonya nsimbi obuwumbi 5 okumaliriza omulimu gwe baatandikako ogw'okumaliriza ekizimbe ky'abayizi abasoma amasomo ga ssaayansi n'obuyiiya ku ssettendekero ono. Twakipulaninga nga kigenda kumala biliyoni 5, kyakalyako biliyoni ng'emu n'ekitundu, era wetutuuse nga kinatera okukomekerezebwa naye nga mumanyi nti ebintu bya science babiseera, labs baziseera, kati zino ziwola biliyoni 3 n'ekitundu ez'okumaliza ekizimbe ate n'okugula ebintu byonna bye twetaaga okuteeka mu kizimbe kino. Abazadde n'abantu bonna abaagaliza Bugema ebirungi, Bugema at 75 nga tetusosodde secondary school, vocational school, primary school ne university, tubayita mujje mubeere ekitundu ku mulanga guno okubeera ntuzimba science complex. Newankubadde wabaddewo okusomoozebwa kw'okuwakanya ebiwandiiko by'amatendekero wano mu ggwanga okuva mu mawanga amalala, Dr. Masiko agamba ebiwandiiko ebiweebwa abayizi ku ttendekero lino emyaka gyonna byeyogerera. Si kituufu, toyinza kutandika koosi yonna wano mu Uganda ku university n'ogisomesa ekoosi etakkirizibwa National Council for Education. Kati bagiwa emyaka to be reviewed. Ekyo kye tugamba nti zaggwako, tubadde tusomesa math, kati baba bagiwa emyaka 3 to be reviewed, kitegeeza nti tekkirizibwa. Bano era baagala ebyenjigiriza biteesebweko nnyo mu lukuŋŋaana lwa Nnaamu mu kifo ky'okusoosowaza ebyobufuzi. Zitandika okutunulira ebintu ebirala ebiyinza okuggyayo ensi ezikyakula, so that tube nga bwe tuli bammemba tube nga tuyambagana ensi ekuli, abaana baffe babe bavumbuzi bakule mu bya science technology. Evelyn Nakyejwe ne Dennis Ntege, BBS Telefina, Gambuuze.